toys z'abaana n'ebirala bingi. Bateeka n'ebifaananyi ku bikopo. Basangibwa Lusalya ku stage ewa parkinga taxi z'e Kampala. Ku hampu ennene oba osobola obakubirako ku 073 48 82 31 oba 070 02 08 4 Kiria Artist Graphics and Stationers. Crest is our brand. This is 105.1 Point FM Mubindi. Radio eno erungamizibwa ekitongole ky'empuliziganya mu ggwanga Uganda Communications Commission UCC. Ochawuliriza program Crossfire wano ku Point FM Radio nga tuli wakati mu kwekenneenya okusema n'okwetegereza ensengeka ennyinnyonnyola mu program Crossfire eri abo abeeteekateeka okubeera bakulembeze baffe mu bitundu byaffe. N'olwekyo tovaako tosagasagana, sigala ku Point FM Radio 105.1 your voice. Webale nnyo webalire ddala muna Uganda nyongera okwebaza okulabika nti okyagoberera enteekateeka ya Point FM ya Crossfire gwampuliriza olunaku olwaleero. Nyongera okutegeeza nti tuli ku kifo kya mubaka omukyala owa Mubende. Bannamubende mbabuuzaako nti muli omutya kansubire nti mwennaku emuli mu ggombolola zonna ezikola Mubende district constituency zonna gwampuliriza. Simanyi oba enteekateeka bannaye ya district endala district kusala constituency empulire yokusibanyi kwa kati twagala district endali ye Kasambya twagala constituency endala sibanyi Kasambya bikoze bitya kali naye kale mwe namba buzizaako mbebaza okulabika nti mutumbudde ampuliriza nsaba abakyala bano mubawulirize bulungi mubawulirize bulungi ate bo osobola okugenda ku ngolinako ka data olina smartphone genda ku YouTube teeka mu Point FM 15 akatonyeze emu ojja kuba otota buliro gwampuliriza togenda kukoma bukomi ku bigambo n'okutulaba ogenda kuba otulaba. Mukyala Felista Nanyaza yogerengo omulaba naye kakati okay mukyala Topisa yogerengo omulengera mukyala Grania yogerengo mukyala Bigirimana ne mukyala Nakatudde bonna bogerengo balengera bulungi gwampuliriza ogati kale olwakuba naye gwana ate tuline ku nkola simanyi wa yaddiba ikyaliwo tomanye mu kalulu kana akajja bayinza okugivaako edda balundanga n'endabika Inti ndabikidde bulungi oyo nteeka okumulonda bannange tebana Uganda bannange ndabikidde bulungi nteeka okumulonda nokakakati bwe banaleeta empaka z'abannalulungi ne baserulungi olwato n'okola ki bw'oba olonze muntu lwa bulungi ampuliriza nsaba mukyuse ku ndowooza bannayuganda mwenna si bannamubende mwekka bannayuganda mwenna mulonde busobozi temulonda bitabo temulonda ndabika temulonda ddiini temulonda ggwanga lya muntu temulonda kikula mulonde muntu busobozi ebino tugenda ne tubyogera kakatono si 2025 tugenda mu kamyufu ak'ebibiina okutandika n'omwezi ndowooza nominations gundi yamu yafulumye road map yamu kakati kyema kitunagenda okutuuka mu gw'omwenda ng'akiwedde nga buli kibiina kimaze okusunsula kakati bwe kimala okusunsula tuyingira akalulu akabonna balonde 2026 tunagenda okuyingira 2027 nga gwako 2028 ng'emiranga jazzeemu twalonda damage twakola ensobi twabona ffe we mwebuuze ani abagamba okulonda abakyamu ani munte busobozi bannange ebigambo bino tuze tubyogera katuno nababumbe tubyogerako ne batukyawa naye kakati afaaki mbole gwanga lyagala nnyo yafa yuba yagala javuganye abaroza byangu abantu ne bayomba sibo ne batunyigira no tunyigira batogedde linja kati olinga tagero kulyanga esibaye bulungi ngemutuuse enga ampuliriza tusimbudde tugenze mu nteekateeka ya manifesto tugenze akalunambe mu mukyala Yudaya Nakatudde yalonze nambeemu olina eddakiika 20 mukyala Nakatudde otegeeze bannamubende nga bakulooza okugenda mu parliament biki byoteekateeka okukolera bannamubende nsaba otandikirawo. Webale nnyo ssebo Mr Africa nate olw'okumpa omukisa guno okusobola okunnyonnyola bannamubende biki byengenda okudde obwesige singa baba bantaddemu obwesige nsonga
nzijeeyo okwesimba ku kifo ky'omubaka wa parliament omukyalo wa Mubende district mu bumpipi ngenda straight forward ku nsonga ezindeetedde